Akwaniriza mu mboozi yaffe n'olunaku olwaleero nze Lubega Ibrahim Kasinga. Mu mboozi eno tugenda kulaba ebyaliwo mu 1998 n'ebyo ebyabaddewo mu kalulu kano akaakaggwa 2026. Akalulu ka 1998 kwali kugezesebwa okwali kusooka kwa demokrasiya w'ebyokulonda mu Uganda nga Idi Amin yakunkumuddwa omukono mu kibya, wabula ebyaliwo buli omu abitaputa bubwe. Yadde lugerwa tibasooka kwekona ne bajjukira okubuuka, twaliba tewali kye twayigamu kuba okutuusa olwaleero demokrasiya w'ebyokulonda alinga akyagezesebwa obugezesebwa. What's wrong with Uganda? There's that question. What's wrong with you Ugandans? Mu 1998 abamu ku baaliwo bagamba nti ebyaliwo bitono bw'ogeraageranya ku ebyo ebiriwo olunaku olwaleero. Mu January ennaku z'omwezi 15 2026 gyaweza emyaka 45 beddu gattako omwezi gumu n'ennaku 5 bukyakalulu k'1998 kabeerawo. Mu 1998 gwe twogerako essuubi abangi baalirina mu kalulu kano, wabula essuubi lyatandika okubakendeera nga Muzeeyi Mariano Drametu eyali wa Democratic Party teekako ne bannamagye gabakwatidde ku road block nga tebannatuuka ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okuba nominatinga mu disitulikiti ey'e Moyo. Idi Amin bwe yaggyibwako mu 1979 waliwo abakulembeze bangi abaafugako Uganda eno okutuuka ku gavumenti eyali ekulemberwa Military Commission. Military Commission ye yaliko mu kaseera akalulu kano bwe kabeererawo era nga Apollo Milton Obote ye yawangula akalulu ako, wabula ye musajja mukulu Museveni nga naye kennyini akikkiriza nti yali tasuubira kuwangula akalulu ako, yasalawo ayingire ensiko nga yeekwasa okuba nti akalulu tekabadde kamazima na bwenkanya. Mr. Drametu y'omu ku bakandidates abaali bavuganya ku bifo by'obubaka bwa Parliamentary okuva mu kitundu ekya Madi Sub-Region. Mu kalulu kano ebintu bingi nnyo ebyaliwo. Yategeeza nti akalulu kano kyakulabirako kirungi ddala engeri abakulembeze abali mu buyinza gye bakozesaamu amateeka ne gabeera nga gayamba abo be baagala bawangule akalulu. Drametu teyali yekka. Samu Drale teekako n'abalala aba DP abaalemesebwa okubeera nga bagenda ku nomination centers. Drale naye yakwatibwa ab'amagye ku road block ne bamubeezaawo okutuuka nga nominations ziwedde ne balyoka bamutta. Bino oyinza okugamba nti tebyawukanako n'ebyabaddewo mu kalulu kano akawedde. E Bukedeya waliwo abakyala 3 abaali beegwanyiza entebe ey'okukiikirira abakyala mu disitulikiti eno mu Parliament ng'ekifo kino kye kirimu omubaka Anita Among, wabula bano baabawawaabira mu kaweefube bw'okubalemesa okuba nga banominatingibwa. Helen Odeka Cole, Susan Nolmo Otai teekako ne Marion Mase Alupo be baawawaabirwa ng'eyabaloopa ye mukyala Zipola Akol. Akol yategeeza nti abakyala bano abasatu tebasibuka mu disitulikiti eyo ey'e Bukedeya era bwe batyo ne baggyibwa mu ligisita y'akakiiko k'ebyokulonda. Kyokka ebikolwa ebifaanana bwe bityo si bipya mu kitundu kino eky'e Bukedeya. Mu 2016 kinajjukirwa nti Anita Among eyali owa independent yakwatibwa n'asooka ggalirwa akaseera akaali akatono nga bamuteebereza okuba nti yali ayagala kubba bululu. Ono yakwatibwa ku ssaawa zaali 12 ng'ali munda mu kikomera ky'akakiiko k'ebyokulonda, kyokka ng'obudde bwa ofiisi mu kakiiko kano bwali bwaweddeko. Tom Keith Eyaku eyali Bukedeya District Police Commander yannyonnyola nti waliwo eyabatemezaako nga Anita Among ono bw'ayagala okubba obululu nti era yakolaganye n'omu ku bakungu ab'akakiiko k'ebyokulonda. Among wabula bino yabiwakanya era n'ategeeza nti yali emabega w'okumukwata ye yali minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Rosa Akol. Ono
yategeeza nti Akolo yali akozesa ekifo kye eky'obwa minisita kyalimu okubeera nga atiisatiisa n'okutulugunya abalonzi be, era nti okugenda akakiiko k'ebyokulonda bwe baamukwatira yali agenze kwekenneenya kulaba ebikozesebwa ebyali bireeteddwa mu kulonda oba nga biri mu mbeera nnungi tebagezaako okubifutyanka. Okuzzayo mu 1980 Cyrus Loli yali kandidate wa UPM naye yakwatibwa ku roadblock essaawa ezaali zisoba mu 2. Ono baamuta oluvannyuma kyokka agenda okutuuka ku kifo we baali banominatingira ne bamutegeeza nti bamaliriza kubanga obudde bwali buweddeyo. Abaalemesebwa okunominatingibwa tebaali mu West Nile yokka wabula n'ebitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga bwe gwali ku bacandidates aba opposition naddala aba Democratic Party. Mu biseera ebya kampeyini teekako n'akalulu nga kawedde bannakibiina ki UPM be baasinga okwemulugunya akalulu kano okuba nti kabbiddwa era ne bategeeza nti bagenda mu nsiko balwanyise gavumenti ya UPC kubanga akalulu teyakawangula mu mazima na bwenkanya. Weewaawo ate ye omugenzi Meja John Kazoora ayina ebintu engeri gye yabirabamu. Ono yali muna UPM lukulwe yategeeza nti laale tebaasanga nnyo kutawaanyizibwa nga banna UPM abalala ate bwe baategeeza. Ono yagattako n'okugamba nti UPM yakubanga enkuŋŋaana zaayo ez'okusonderako akasente mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga nga tewali abakuba ku mukono, ng'era waliwo gye baakuba mu kibuga Kampala ng'eno yaliko Roda Kalema, Omumbejja Nnaalinnya Ndagire, omukyala Fred Alule Brick, Mr. Ango Duoti, teekako George Magezi n'abalala. Fundraising endala gye yayogerako yeye embalala eyali ku Fairway nga wano musajja mukulu Museveni we yagambira nti Africa yakoowa abakulembeze abeeremeza mu buyinza. Yadde nga UPM yo teyafuna kutataaganyizibwa kolaale zaayo ze yakuba mu kitundu kino eky'embalala mu 1980. Yo NUP abawagizi bayo 30 baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 7 Novemba 2025 bwe baali nga bagenda ku kampeyini laale yaabwe Buzibwera mu disitulikiti ey'Embalala. Omugenzi Meja John Kazoora yayongerako nti Museveni yasobola okubeera laale y'endala emukono n'etambula bulungi awataali buzibu bwonna, era nga yasinzira wano emukono n'ategeeza nti ekigendererwa kye si kya kugenda mu State House wabula kuyamba bannayuganda kunyweza buyinza bwabwe, ng'era wano we yasinzira ne yeebuuza lwaki abantu baagala okugenda mu State House nga bangi babaddeyo ne bavaayo nga ne gye bali tewali yeegombayo. Okusinziira ku munnamawulire Franklin Ezakuludraku agamba nti olunaku olwaleero Uganda yeesanze mu kattu kumpi ke kamu ak'emivuyo egyaliwo mu kalulu k'ekinaana, nti ekibiina ekiri mu buyinza kiyambibwako ab'ebyokwerinda omuli UPDF teekako ne poliisi, nga bano bakakkana ku bannabyabufuzi abali mu opposition ne babaliisa akakanja. Nti nga bwe gwabadde ku mulundi guno era bwe gwali mu 1980 mu kaseera ka nominations ba candidates bangi baakolebwako effujjo ne babalemesa okubeera nga bavuganya ku bifo by'obubaka bwa Parliamentary. Mr. Israel Mayengo eyali candidate owa Masaka South ku kadde ya Uganda Patriotic Movement agamba nti omu ku abo be baalemesa okuba nga batuuka ku nomination centers, nti yava e Kampala nga yolekere Masaka okunominatingibwa ne bamukwatira ku road block ey'omu Katongo okumala essaawa nnamba, nti yagenda okutuuka ku ofiisi ya returning officer Isaac Muwanga era nga yali akola nga district commissioner nga ssaawa ziri 6:05 era olwatuukayo ne bamutegeeza nti obudde bwaweddeko. Bino byonna byakolebwa UPC esobole okufuna ababaka nga tebavuganyiziddwa oba efuna abagivuganya nga bakiboggwe nga tebalina buwagizi bumala. Bw'otunuulira akalulu ak'omulundi guno NRM yafunye abataavuganyiziddwa 17,
obutaawukanako ne UPC mu 1980. Ku bifo byonna UPC bye yafuna 74, ababaka 17 baali tebavuganyiziddwa. Emmanuel Oddombo, omwogezi wa NRM, yasekeredde ab'opposition obutasobola na kuteeka ba candidates ku bifo byonna okwetoloola eggwanga. Mpozzi era okujjukiza era bwe gwali mu 8 ekyali ekibiina kye ki UPC bwe kyasekerera abaali bakivuganya obutasobola kusimbawo ba candidates ku bifo byonna 126, ng'ate yo UPC yali etaddemu abantu mu bifo byonna 126. Nominations zaagenda okuggwa nga UPC erina ababaka 14 tewali abavuganya era nga 7 ku bo baali bava mu Lango sub-region. Ng'ebula ennaku 3 akalulu k'omukinana kakubwe, akakiiko k'ebyokulonda kasazaamu ba candidates ba DP 3. Era bwe batyo ne balangirira aba UPC nti tebalina babavuganya nga kye kyayongeza ababaka baali unopposed okuwera 17. Mu kalulu kano aka 2026 akakiiko k'ebyokulonda ka Simon Byabakama tekayawukanye kwaka ak'omukinana kubanga bangi nabo be basazizzaamu ne balangirira ba NRM nti bali unopposed. Ekikolo ekyabadde Fort Portal okugaana Kyagulanyi okubeera nga akampeyingayo n'okukola effujjo ku bawagizi be kyaleetedde abantu bangi okuvayo ne bakyogerako naddala abasibuka mu kitundu ekyo. Bano bategeezezza Pulezidenti Museveni nti ebikolwa byakola tebigwanidde olw'ensonga nti y'omu ku baali banenya gavumenti y'Obote okubikola mu 1980. Era okusinziira ku mukutu gwa The Daily Monitor ng'ennaku z'omwezi 12 Desemba 2025 baafulumya ebbaluwa eyawandiikibwa omu ku batuuze b'omu kitundu eky'e Fort Portal kyokka n'ataagala kumwatuukiriza mannya. Ono yawandiika ng'agamba nti ebikolwa ebyali mu kibuga Fort Portal yabiraba wabula byamwennyamiza. Yategeeza nti nga bo abaawagira olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza nga baaluwagira lwakuba nti akalulu k'omukinana kabbibwa tekaali kamazima na bwenkanya, bawulira ennaku y'amaanyi bwe babiraba nga bizzeemu okukolebwa olwaleero. Yagattako nti awulira baliiriddwamu olukwe nga baabawagira NRM buli ngeri yonna esoboka, omwali okuwaayo abaana baabwe ab'obuwala n'ab'obulenzi okulwana, nga bamu baatuuka n'okufiira mu lutalo olwo. Nti tebaakoma kuno, baawaayo emmere yaabwe, aw'okwebaka, ensimbi enkalu, teekako n'ebirala bingi nnyo kyokka olwaleero okulaba ng'embeera eri bw'etyo babeera bawulira nga kye baalwanirira si kyekyo. Teyali ono yekka yavaayo kubyogerako. Akakiiko k'ebyokulonda aka musajja mukulu Simon Mujenyi Byabakama nako kavaayo ne kavumirira ebikolwa ebyakolebwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali eggulu, ne bategeeza nti ebikolwa ebyo byali tebyetaagisa. Omulamuzi Byabakama yasinzira wano n'ategeeza ekitongole ekya poliisi okukola okunoonyereza era abo bonna abaali emabega w'okukola effujjo eryo babeere nga babonerezebwa mu mateeka. Kyokka musajja mukulu yatuuka kulangirira byava mu kalulu era n'ategeeza nti kaali kamazima na bwenkanya nga tewali nsonga yonna yali ekoleddwako ku abo abaatulugunya abawagizi ba Kyagulanyi teekako ne Kyagulanyi mwennyini eggulu. Abazze okwekennenya akalulu nga bwe kagenda okutambula ku mulundi guno ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Byabakama yabakuutidde bakole ogw'abaleese ogw'okulaba obulabi akalulu engeri gye kali mu kutambulamu. Kyokka ng'ebigambo bye yakozesezza yabadde ng'eyewoza ebyewole ku Dr. David Anyoti yali minisita w'amawulire mu 1980. David Anyoti yagamba aba The Commonwealth Observer nti tebagezaako kwetantala kubeera nga babaako n'ekimu kye bakola okuggyako okulaba obulabi nga bannayuganda balonda abakulembeze baabwe. Anyoti okwogera ebigambo bino ba-Observer bano baali batiisizza okwamuka Uganda nga n'akalulu tekannaba kkubwa olw'emivuyo egyali gyakolebwa okuviira ddala mu ntandikwa. Wabula bo bannakibiina ki UPC okutuuka olunaku olwaleero bakiwakanya nti akalulu kano kalimu emivuyo egyenkanidde awo ng'aba UPM teekako n'abalala we babyogera.
Peter Otai yali minisita omubezi mu ofiisi ya vice president era minisita wa defense yavaayo n'ategeeza nti akalulu k'ekinaana tekabbibwa ng'aba UPM bwe babyogera. Ono yategeeza nti ebiseera ebyo aba opposition bonna baayingira mu kampeyini na kinyumo naye nga baali bakimanyidde ddala bulungi nti akalulu tebasobola kukawangula. Ekiwandiiko kye yabaga ne kituumibwa A Visit to the Misperceptions on the 1980 Elections era ne kiwanikibwa ku mutimbagano gwa UPC. Otayi yategeeza nti akalulu k'ekinaana abamu baakakozesa okuwuddiisa bannayuganda basobole okukolerako ebyabwe bye baali baagala ng'abantu ebyokugenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti. Wabula abaali mu UPM nabo baakikkiriza kino nti ddala kituufu ekyabatwala mu nsiko si kalulu kubbibwa. Dr. Ruhakana Rugunda y'omu ku abo abaategeeza nti ekyabatwala mu nsiko tekwali kubbibwa kwa kalulu. Ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba wa 1995 Dr. Ruhakana Rugunda yali ku semina eyali ku ssomero erimu erya secondary mu Western Uganda n'ategeeza nti baakozesa omukisa guno okubeera nga bagenda mu nsiko ne basigayo ensigo gye baalinda okuba ng'evaamu ebibala mu myaka 10 oluvannyuma. Otayi mu kiwandiiko kye yategeeza nti akalulu kano ak'Olukumi-19 musajja mukulu Museveni yali deputy chairperson wa Military Commission era nga be baali bali mu kuddukanya akalulu kano ne mukama we Paulo Muwanga nti ekiwayi ky'ababiri bano bonna baali tebakkiririza mu kalulu nga bakkiririza mu kukola fujjo basobole okufuna obuyinza. Nti mu mbeera era y'emu musajja mukulu ono Museveni yagezaako okutuukirira abakulembeze ab'amawanga ageetoolodde Uganda nga basaba bateeka akazito ku Military Commission erwiseewo okuteekateeka akalulu wabula abakulembeze b'ensi ezo ne bagaana. Mr. Danny Wandera Ogalo ono munnamateeka abakanyiza ddala ekyokuba nti akalulu k'ekinaana kalimu emivuyo nga we byogerwa. Mu bigambo byagamba nti wayinza okuba waaliwo ensonga mu kalulu naye ng'emivuyo tegyalimu mu zi kampeyini. Yawa ekyokulabirako ekikakasiza ddala nti temwalimu mivuyo ng'agamba nti waliwo abaali baagala okukola emivuyo mu kitundu ekiyitibwa Kigumba ng'omuntu eyakuba ekyasi yali bodegaadi wa Museveni. Nti awo weewuka woyinza okugamba nti wabalukawo omuvuyo nti ate awalala we baali bagezaako okwagala okutandika okasuka amayinja wali mu kitundu ekya Pece mu ggulu kyokka nga nabo baasobola okubikkakkanya mu bwangu. Mr. Ogalo yategeeza nti bwali bulimba obuwedde emirimu bwe baateekawo okulabisa gavumenti y'Obote nti yali mbi basobole okubeera nga bakola ebyabwe. Mr. Ogalo agamba nti emivuyo egyerekedde eggulu teekako n'embalala gyakoleddwa poliisi teekako n'amagye nga bannannyini bitongole bino be baagenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti gye baasiga enziro nti yali mbi nga baagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ebigambo by'Ogalo ng'obitadde ku mabbali ye Martin Alike eyali owa DP mu kalulu ak'Olukumi-19 yategeeza nti kano tekaali kalulu kaali kirala. Ono yasalawo okubeera ng'avuganyiza ku tiketi y'ekibiina ki DP n'agenda okuba ng'anominatingibwa. Bamunominatinga okubeera ng'akiikirira abantu ba Gulu South mu Parliamentary. Akakiiko k'ebyokulonda akalulu kaakabba misana nga Paulo Muwanga buli kadde yabeeranga ali mu kwogera ebigambo ebikankana ng'abyogerera bannabyabufuzi naddala aba DP nga bayita bannakigwanyiza ate emisege egiwedde emirimu. Nti era Muwanga yawandiikira ssenkagala w'ekitongole kya poliisi ebbaluwa nga mutegeeza nti yeetaaga bakwate musajja mukulu ono Martin Alike. Ate bo abalala abakulu mu kibiina ki DP ogeza nga Doko ne John, Profesa Yoweri Kyesimira ateekako James Kahigiriza bo babateekako akazito nga babagaana okwesimbawo. Martin Alike yategeeza nti abo bonna abaali bavuganya UPC baabatulugunya abamu ne battibwa mu West Nile era ng'okukkakkana nga tewali muntu yenna ayinza kwesowolayo kuwagira DP ng'ebyavaamu kwe kubanga bakandidate bonna 8 aba UPC bayitawo nga tewali abavuganyizza. Nti waliwo n'abantu babiri
abattibwa mu kulwanagana okwabalukawo wakati w'ebibiina by'obufuzi ebibiri bwe baali ku Laale mu kitundu eky'eggulu. Bannamawulire bana abaali bagasakawanya e Uganda nga bagasakira emikutu egy'ebweru nabo babagoba nga n'akalulu tekannatuuka teekako ne Ssaabalamuzi okubanga yagobwa. Okusinziira ku returning officer, Martin Alike yafuna obululu emitwalo 39 ku bululu emitwalo 4,400 obwalondebwa mu Gulu South. Ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba, DP yali etandise okubuukira waggulu ng'egamba nti akalulu ekamaze era nti okwetoloola Uganda yonna yakafuna ebifo 63 ku ebyo ebifo 126. Kyokka muwanga kino yali tayinza kukikkiriza era Military Commission bwetyo netandika okufutyanka ebyali bivudde mu kalulu kano. Martin Alike yali amaze okukakasa nti akalulu akawuuse agenda okulira ku Radio Uganda nga bibalanga ate birala nga bategeeza nga bwe bamuwangudde. Kino kyamuyisa bubi nnyo nnyini ddala n'asalawo n'okuva mu Uganda n'addayo e Kenya. Emuvi y'emirala egyalabiddwako mu kalulu kano aka 2026 be bavubuka ababadde mu matishaati aga kyenvu ag'ekibiina ki NRM ne batigomya abantu. Kyokka omwogezi w'ekibiina ki NRM Emmanuel Oddombo mu kwogera ku nsonga eno yategeeza nti poliisi erina okunenyezebwa egaana etya okukwata abavubuka abo okubaggalira balaba ani ayinza okuba emabega w'okubakozesa. Ekirala ekifaanana mu kalulu k'1908 ku kano aka 2026 ebikozesebwa mu kulonda byatuuka kikeerezi naddala era mu bitundu ebiriraanye ekibuga Kampala. Weewaawo ate ekikireetera okubeera nga byawukana mu 1980 baasalawo okulonda kuno bakwongezeeyo ekitundu ky'olunaku olw'ebintu ebyo okutuuka ekikeerezi, ekintu ekitakolebwa mu biseera bino. Era ng'okulangirira kuno kukoleddwa nti okulonda kugenda kwongezebwayo ekitundu ky'olunaku, ba agents b'ebibiina baasalawo okusula mu rooms omwasula ballot boxes baleke kubba bululu bwabwe.